receive the accused person's plea. However, we have some prayers to make that we know are within the powers of this honorable court. The first is to be availed a copy of the charge sheet, which by elementary decency should have been given to us before. The second, Your Honor, we have a number of our clients that were badly beaten and tortured during the process and after arresting them while they were in custody. Of the soldiers referred to as the SFC soldiers, Special Force Command, and are badly brutalized. They are in dire need of medical attention. As you observe, some cannot stand. Of particular interest is one night Asara, who we believe very strongly her internal organs have been badly damaged and is bleeding through her private parts. She's badly in need of urgent treatment. And by your visual examination, you are able to detect. Your Worship, the next is Article 7. You seated Article Shaban was badly beaten and cannot stand and can only see with extreme difficulty. We have Gamba Tumusime in the same condition. We have Abola Jane in the same condition. Who? Abola Jane. For those ones, Your Worship, I have mentioned, cannot walk by themselves without support. Cannot sit because of what we believe to be serious internal bleeding. And we believe they would need urgent attention. The rest of the accused persons, Your Worship, were equally beaten by the SFC soldiers, have received some treatment from the police itself in Gulu Hospital. But the same is not sufficient and were advised to do limb X-ray by the police medical department. Your Worship, two of them have their medical forms with me here. And these include the Honorable Gerard Karuhanga, and the Honorable Paul Mwiru. The doctor's advice is
as it reads, advised to do limb X-ray and left knee X-ray for Gerard Karuhanga. What is your prayer, Council? Oh, sorry, just been the second and the same for Honorable Muyo. My prayer, Your Worship, is that upon remand, the prison's authorities be ordered to submit the accused persons for medical care in a recognized hospital. And our preference would be a private hospital with specialized doctors at the cost of the accused, with the doctors nominated by the accused. And the reason, Your Worship, is that they cannot trust the same government that is tormenting them with their and we pray that the prison's authorities provide regular reports on their health. We so pray, Your Honor, but we pray that the judge be available to us in court. It's your right to access the I don't even need to order it. Your Worship, we are grateful. Your Worship, before you finish, just want to put this on record. That all the accused persons vehemently protest this harassment and persecution of bringing this treason charge against him. This just be on record. I like that in the file in court. You're done? Okay. They are remanded for mention on 30th of August. 30th of August, the prison's authorities ordered to avail the suspects for proper medical examinations. At a facility of their choice. Their course. 18th. 9 o'clock. 18. I said 30th. 30th. 30th of August at 9. Gulu criminal case number 995 of 2018. Uganda versus Orach Patrick. Let this one keep open and take this. This is another. You are done. Yeah, you can go. Will we fear leaving court? You can't fear it. Let me open and take it.
BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda ebintu bwe bityo ebitambudde. Kooti ebadde tetutte budde buwanvu nnyo abakwate basomeddwa omusango nga bwe muwulidde awo basomeddwa omusango ogw'okwonoona ate emmotoka y'omukulembeze amangu ddala omulamuzi bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuba nga ate abaako kyagamba n'agamba nti n'abasindika ku arimanda ate okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi 30 nga bw'owulidde awo embeera nga bwebadde etambula mu kooti eya Magistrates Court wali mu kibuga eky'eggulu. Omulamuzi bw'atyo abakwate bonna abasindise ku arimanda okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi ate 30 omwezi guno ogw'omunaana lwe bagenda okukomawo mu kooti okwongera ate okuwera ennemba n'omusango ogwo kooti gwe basomedde. Nga bwe mulabye badde bakiikiriddwa munnamateeka abawawaabirwa babadde ate bawulirezebwa munnamateeka Medad Lubega Sseggona ng'ono naye mubaka wa palamenti avuddeyo n'ategeeza nti abamu ku bo abakwate beetaaga obujjanjabi era bw'atyo omulamuzi alagidde ekitongole eky'amakomera okulaba nti abantu bano abakwate abeetaaga obujjanjabi bakolebwako baweebwa obujjanjabi obwetaagisa abaafunye obuvune abaafunye ebisago abeetaaga okukeberebwa abeetaaga okukolebwako ekitongole ky'amakomera kirina okufuba okulaba nti bakolebwako mu ngeri ate ey'enjawulo basobole okuba nga obulamu bwabwe tebutuukibwako buzibu bwonna. Kooti eya Magistrates Court bwetyo bwebadde era bwetyo bwetambudde ebadde nfunda nnyo. Omulamuzi abiyisizza mu bwangu awo bwe bagenze mu maaso n'okuba nga ate baleetebwa mu kooti. Tugenda kwongera okuba nga tuzuula ebyenjawulo ebisingawo kubanga ebadde yakagwirawo mangu nnyo essaawa eyo mangu nnyo nebitandikirawo nga bw'olabye nti tebadde mpanvu nnyo tebadde ntegeke nga temumanyi naani agenda okubeera mu mitambo gy'omusango guno ani agenda okuba nga bakungu ky'abakooti abagenda okubeera mu musango guno n'ebirala ebiringa ebyo naye tujja kuba nga tubizuula byonna twongere okuba nga tubikuwa naye ng'ekikulu ekibadde kiriwo nti oba eggwanga lyekibadde kisinga okulinda kulaba nti abantu bano abaakwatibwa balabikako mu kooti era eggwanga liri balabako ne limanya nti gundi gyali ne gundi gyali ali bulungi ono ali mu mbeera bweti n'ono ali mu mbeera bweti naki ekiddako kuba kati awo eggwanga litegedde nti abakwate batwaliddwa ku alimanda ate okwongera nga kooti bwe yeyongera okuwulira ensonga zino n'okuzeetegereza. Be bamu ku bantu babakwate ababaddewo abatonotono ababaddewo kwoteeka ne bannabyabufuzi abalala ab'enjawulo kubanga mu be baakutte mulimu n'abakyala amu ku be baakutte kati bingi nnyo ebiriyo mu bitundu bino eby'eggulu. Tujja kwongera okuba nga byonna tubigoberera tubeere nga tubikutuusaako naye nga kyekyo Kasiyano Wadri omubaka omulonde owa Arua Municipality abaka ab'enjawulo nabo bonna bagenze mu maaso n'okuba nga ate basindikibwa ku alimanda kooti nga bweyongera okuba nga yeetegereza ensonga zaabwe yeetegereza fayiro yaabwe nga bw'owulidde omusango ogubasomeddwa ate omusango ogw'okuba nga batuusa obulabe ku mmotoka y'omukulembeze ow'eggwanga. Ebyo bye mulaba ebifaananyi bye biri mu kooti mu kiseera kino abo bonna be bamu ku bakwate babadde bangiko kubanga wali olukalala okusinziira kubakola ku byokwerinda baatulaga olukalala nga luliko abantu abasoba mu 30 abagambibwa okuba nti be baakwatibwa mu bitundu ebyo eby'e Arua naye nga mu kooti betulabyeko buli ababadde oyinza okugamba nti babadde tebawera 30 okuggyako mpozi nga balala beeyonge babadde bo tebazze buzzi oba nga babadde batudde wala naye nga mu Kaguli ababaddewo naye ng'olabye babadde bakulembeddwa ababaka nga Gerald Kaluhanga, Honorable Mabike, tulabyewo
tulabyewo omubaka wa Dre, omubaka omulonde kwoteeka n'abalala, naye nga bonna walabiko ne Koonale Basalirwa naye yabaddewo, mulengeddeko awo n'abalala bangi ababaddewo ng'ate kooti etuula ebadde ya mangu nnyo, teruddeewo, kaseera kabadde katono nnyo bwe batyo. Oyo omu ku bakwate nga aba prison bagezaako okumujja mu kooti bamuzzeeyo kubanga batwaliddwa ate ku alimanda okutuusiza ddange ennaku z'omwezi 30 omwezi guno lwe bagenda okukomawo mu kooti emisango gyabwe ate gyongera okuba nga giwulirwa. Mu kaseera kano tulindirira ate kooti ey'amagye tugezaako nnyo okulaba nti tufuna olukusa tube nga tukutuusaako butereevu n'ebinaabeera mu kooti eno ey'amagye gye tusuubira omubaka Robert Kyagulanyi gye tumusuubira okuba nga alabikako mu kooti eno naye okumusomera emisango gye, n'omubaka Zaake ow'Emityana naye obaoliawo tumusuubira mu kooti eno kubanga tetumulabyeko wano, obaoliawo tumusuubira mu kooti eno betusuubira mu ddakiika ntono okuva kati kubanga okusinziira kubakola ku bavunanyizibwa ku kooti eno ey'amagye batutegeezezza nti kooti eno eyinza okutuula ku ssaawa nga 8 bwe watyawo, era nga kisentebe waayo General Guti yabadde ayolekedde ebitundu eby'eggulu okugenda okusobola okusomera abantu bano emisango gyabwe, naddala omubaka Robert Kyagulanyi buli omu gwalenderedde okuba nga alaba kubanga bingi nnyo ebiyitiŋŋana mu kaseera kano. Mubagamba mulwadde, mulala yafunye obuzibu n'ebirala ebiringa ebyo. Kati nga bwe kibadde wano nti mu kooti eno y'abasiviliani buli muntu kaakati amaze okutegeera ekiri ku bakwate ekibatuuseeko na musango ki ogubavunaanibwa, kati awo buli muntu ategedde ekibaddewo. Kati ensi abantu bonna balindiridde okulaba ekigenda okubeera mu kooti ey'amagye. Tugezaako nnyo okulaba nti tufuna oluwenda wamu n'olukusa okuba nga tubatuusaako butereevu n'ebigenda okubeera mu kooti ey'amagye, nga tulaba ku mubaka Robert Kyagulanyi nga naye kooti eno emusomera ate emisango egy'enjawulo oba omusango tetumanyi oba guli gumu oba giri ebiri oba giri emeka, naye nga wano tuwulidde omusango gumu gwe basinze okusimbako essira gwe basomedde abantu bano. Kati tulindirire ate ogw'omubaka Robert Kyagulanyi naye tuwulire emisango oba omusango ogenda okumusomerwa mu kooti eno ey'amagye. Ebintu bwe bityo bitambula mu bitundu eby'eggulu gwe omulabi wa BBS Telefayina, naye nga njagala okugamba nti bino byonna byavudde ku mbeera eyabadde mu bitundu bya Arua mu kulonda okwo okwabaddeyo mu kujjuza ekifo eky'omubaka wa Arua Municipality ekyawanguddwa Honorable Kasiyano wa Dre, ye mubaka omulonde ow'ekitundu ekyo, naye nga we yawangulidde ekifo kino ng'ali munda ali mu kaguli. Ebyo byonna gye byavudde. Akavuyo katandikidde okuviira ddala wali ku lunaku olw'okusooka lwe waaliyo okuba campaign okwasemberayo ddala nga bakomekkereza okunoonya obululu, we watandikira ate embeera efaananako bw'etyo okukakana ng'abantu abamu okuli ababaka ba paalamenti ne bannabyabufuzi ab'enjawulo nga nabo ate bakwatiddwa ne batwalibwa mu mbuzi ekogga. Tuzzemu okubalabako olunaku olwaleero betulabikawo mu kooti wadde nti abalala tebannaba kubanga balabikako, naye nga nabo tusuubira nti mu ddakiika ntono okuva kati tugenda kubalabako nabo tumanye ate embeera nga bweyimiridde. Bino byonna byabeerawo oluvannyuma lw'obuvuyo obwagwawo nga kampeyini ziwedde. Ekyamazima kampeyini zatambula bulungi, tewaaliwo okulwanagana nga enkuŋŋaana zigenda mu maaso. Ku lunaku olw'okusooka enkuŋŋaana ezo ezasembayo kubanga jjukira omukulembeze w'eggwanga yali gyali, abakulira oludda oluwabula gavumenti Dr. Kanukiza Besigye gyali. Kanukiza Besigye nkitegeddeko press conference bweba tekyagenda mu maaso ewedde, naye ng'abadde n'olukuŋŋaana lw'abannamawulire wano e Katonga mu Kampala n'abaako ensonga naye naawe ndowooza eyo ku mbeera nga bw'etambula mu kiseera kino. Yaliyo luli ku lunaku olw'okusooka kwoteeka n'ebirala. Katuddeyoko mu kooti wali eggulu tuwulire ate abantu ab'enjawulo bye boogera. The unique attributes that each of them have, then we shall go and make the other affidavits. We've done 5, and those were really the templates. These others should not take as long a time as the ones we did in the morning took. Hopefully, by close of business today, we shall have completed the work. Maybe our accused persons shall have signed and sworn those affidavits. Now, we shall need some volunteers to act as interpreters, because we have many of these people are illiterate. Many of these people are picked off the street. They are market vendors, people who do in the informal sector.
and of necessity we shall have to interpret the contents of these affidavits to them. Yeah, and then we shall also need to arrange on how to have them taken down to, because I don't know that we shall do it. We may do it here if time doesn't catch us. The commission for justice for peace, if they will be kind enough as to come. Otherwise, we shall have to take them to the prison to be sworn. Yeah, that's the position. Hopefully today, evening by about close of business, 5 o'clock, we may have filed the application. Yes, now, that's the position. I think we should sit down as lawyers. Yes. And decide whether to have one omnibus application, yes, or you break them. We break them up. I'm seeing some problems. Yes. With an omnibus one, yes, we may fail for everybody. Yes. Meanwhile, we can break them up into pieces, because there are some statements which are very, like none of them has ever been to court before. What? You find that it may not work. There'll be a lie in one thing and it will not work. So we shall sit down and see what to do. There's another draft which is not here right now, and more elaborate. And we have already got where they stay, yes, when they will come out, because we need that. Yes. Where will they stay when they come out? Yes. We need the LC1, 2, and the parish, that's the 2, and then the sub-counties. Then we need names of sureties. Yes. The court may not agree to 1 or 2 sureties for everybody at once. So we need sureties for each person, if possible. We need names of sureties. Can we get that done today? That's what we should do. And in most of my applications, the names of the sureties are already there in the application. That means it will be such a long application. So the earlier we lawyers remain here alone to do our thing, the better. If we can do it today, well, then can someone already go to get a payment voucher or whatever you call it, and go and pay in the bank today? Because if we wait, the paying time will go. That's good. Yeah, we need to pay for the bail application or applications, which I think we should do about 3 or 4 applications. It may be difficult to make an omnibus application which may be rejected for everybody on a technicality. Is it possible for us to also sit down as lawyers? That's what I'm begging. That in the next, in next 10 minutes, in the next 10 lawyers, we should have lawyers sit. We should have lawyers sit together now. You see, there is a matter that needs to happen. Yes. Oh, right now. So for me, I think we are not sure what time they will happen. Yes. So for me, I would be of the view that we get a key with the legal procedure. Yes. Right. We give ourselves the time. You see, at this time, for me, I would not want to rush the fight. Something that we cannot fight tomorrow. Omulungi atulaba ku BBS telefine yaffe tukyagenda maaso n'okulondoola ensonga zino nga bwe zitambudde. Twagala mpola mpola kanso Asumani basalirwa ate atuyitiremu mu bumpimpi kooti nga bwetambudde. Kanso tuli buterevu ku BBS telefine yaffe mu ddoboozi tonotono weyambise omukisa guno okunnyonnyola eggwanga kiki kooti kyesazeewo. Abantu bano bavunaaniddwa omusango gw'okulya mu nsi yaabwe olukwe nga bagamba nti baakuba motoka ya poliisi ya pulezidenti amayinja, n'olwekyo baalya mu nsi yaabwe olukwe. N'olwekyo tuli wano tugezaako kubasabira bbeiro mu High Court, era yenteekateeka eriwo kati kuba eno kooti yebadde leero terina buyinza kubawa bbeiro, n'olwekyo tukola mpapula genda mu High Court era yenteekateeka eyo. Toyanzege muganange gwatulaba ku BBS telefine yaffe katuberekereze ate tuddeyo muno mu programming yaffe nga bwetambula. Njagala kukwasa muganange Katumba Gerard ate awombe tugende mu program kiri kitya ne Diana Nabatanzi. Nze Annual Katamba waneeno eggulu. Neyanze